kale mbalamusizaako mwebale kutugoberera nsuubira muli bulungi nnyo obulamu obugamba butya mwebale kubeerayo. Happy birthday eri muwala w'omukulu Eddie Mutwe. Eddie Mutwe muwala we gwe bayita Lucky, ndowooza bwekirifu ekifaananyi kakibateereko mukirabeko akawala kakali beautiful, kamufaanana bambi, kamufaanana kuba ntiko kakyala naye olaba nti kawala ke ebyaddala kamufaanana face bwenketegerezaawo. Akawala kano ke ka Lucky, emyaka mitototo sirowooza nti kasuke 12 ng'okalabaawo kali mu 12 13 awo, tekali wala nnyo. Bannayuganda ab'enjawulo bakedde okucelebratinga birthday nono omwana. Omwana ono birthday bagicelebratingidde mu nnaku bannayuganda n'emikwano gye n'emikwano gya taata we, olw'okuba nti taata we Eddie Mutwe y'omu ku abo bannayuganda abali mu kkomera baakwatibwa 9. Ndowooza abamu baateebwa naye kati Eddie Mutwe y'omu ku abo abaakwatibwa e Kalangala atannaba kuva. Jjukira bano babasanga bagenda kunoonya kalulu Kalangala ne babakwata. Eddie Mutwe, ono Guy wa Mighty Family, kuliko Danny Magic, Lumbyandiri n'abalala ne bateekebwayo era abasigadde baabwe ba Beiro, naye bano Beiro yabammibwa era we twogerera bali mu nkomyo. Juzi baatwalibwa ne mu kooti maaso kati bali nnemba n'amagye. So waweereza emyaka gy'aweereza egy'obuto egy'obukulu nga talina kitaawe, era bangi bavuddewo okumuteerawo ku messages ezimugumya. Noonya ebifaananyi bye biri ocelebratinge n'omwana oyo gwe Munnayuganda gy'oli, muweerezeko omuweereza bw'osooka mutuusaako basobole okuba nga bongera okubeerawo kubanga ate taata we yasibibwa mu bintu bya struggle. Bano n'okulonda tebagenda kulonda kubanga baagaanibwa okuteebwa. So ne ku Sande bwe gwali twajaguza eya muwala bamuyita Sankara. Ya Sankara ye mutabani wa Nubianli gwe muyita Ali Buken. Oyo naye y'omu ku baali muki kati katabani ke ka Sankara kaali kaweza omwaka gumu naye nga taata wako taliiwo bambi, era nendaba nga omukulu NUP principal Bobi Wine ng'akapositinze era nga ataddeyo baka obuselebratinga n'omwana naye nga alaga nti ate waweereza omwaka ogumu weemererwa asanyuke n'ekitaawe yeyagale, ate nga mwana mulenzi kitaawe taliiwo, aliwo yekka. So nolwekyo noono kyekimu kimutuuseeko ate ye ku Lwokusatu ng'ajaguza emyaka gy'ajaguza omwana ono Lucky, naye nga bambi taata we kiri Lucky kiri Lucy naye ndaba kiri Lucky. Taata we omukulu Eddie Mutwe nga taliiwo, ali mu kkomera eyaweera ennemba na misango gy'abannamagye. Kale nno byebyo bigenda mu maaso awo mucelebratinge n'omwana oyo mpola mpola. Bangi bakwatiddwa mu struggle eno emyezi 3. People have been imprisoned, so many of them. Bangi bakwatiddwa emboozi z'okuwambibwa mpitirivu, bakubiddwa kibooko, bangi bafudde men. Ekibadde so terrible. Kale nno byebyo naye katusabe tulabe ate Omukama bugumye family ya Ali Bukenya, family ya Robbie wa Mighty, Danny Magic ne banno n'abasigadde. Omukama bagumye ate musobole okuba ng'ekintu mukivaamu mu maaso awo nga bwe tulaba oba tuyingidde Uganda empya oba tulaba tusigadde mwene enkadde. Kale nze Wasu Emmanuel era abaana basekiwalinga future yaabwe. Baatuwa engombe egamba nti gya sekiwalinga wa future naye maama siraba future gye basekiwalinga nze. Kale